mbuzizaako naye nga nsuubira ala Mukama Katonda batukumidde bulungi era mwenna tubaagala nnyo. Olwaki nteesa statement eyo nalaba nga omusajja gwe bayita Muhammad Nsereko nga omusajja wa kabi nnyo vubuka cap naye ate singa kirabika abantu abamu singa national platform bwe bateriiwo tebagenda kufuna kyakwogera. Tebagenda kufuna tebalowooza kugamba nope kugamba wemulisa bweti wafune ekyokwogera. Ate batandika netugezaako okubayambako nti wabwe mukoze bubi. We guide them. Twate olumba lwa his excellence wagamba nti no ffe tukola tutya? Okay, batambuza bigere ffe tuli ku misinde, things of that kind of kakati n'olwensonga eyo neebuuza Muhammad Nsereko afa ki n'ensi? Yagambye mbu kakati mu kye ngenda okukola ngenda kubeetonza mu National Platform. Kunze lwaki? Mbavunaana olw'okuta obutambi bw'omugenzi ng'ali bwereere. Ne ngamba kakati obulamu bw'omuntu businga obutambi. Obutambi businga obulamu bw'omuntu. Lwaki yavunaana abaamusiba ne bamubonyabonya kati ate amaze kufa? Kugamba neewuunya we ngambye ddowaayi gye n'ensonga eno gyogerako ki? Ebimererezo bimanyi ebyokumazi olaba bw'osiga ebijanjaalo bwe bikula bw'oba otuusizza okubikuulamu bisuula ensigo. Ensigo eyo gye busuula etera okumera oluusi nayo neevaamu ebijanjaalo ebirala, ebyo bye tuyita ebimererezi. Kaabe muwogo, kaabe lumonde. Ebiseera ebisinga ebintu bingi ebisimbibwa ebibeerako ebimererezi kubanga ebiba bisimbulizibwa oba ebiba bikuulibwayo bwe biba bituusa okuyungizibwa bisuula ensigo. Kati ensigo eyo gye tuyita ebimererezi. Ebimererezi esobola okubeera emmere mu biseera by'ekyeya. Era kizibu okukitegeera nti bino bimererezi mu biseera by'ekyeya. Enjala singa emala okugwa odduka onoonya bimererezi. Era bw'obijja mu nnimiro n'obiteeka mu ntamu ebeera efuuse emmere. Naye singa ofuna emmere entuufu tewali addamu kuteeka attention ku bimererezi. Waliwo akaseera bannayuganda we twali mu njala y'ebyobufuzi. Lwakuba tetwamanya nti tuli mu njala oba okategeera bulungi nga bwe nkugambye nti ebimererezi ng'enjala ekuluma osobola obutakimanya nti bino bimererezi ogiyite ki? Mmere. Kakati akaseera k'enjala y'ebyobufuzi waliwo bannabyabufuzi baali bangi abaatuwoomeranga lwakuba nti tetwalina mmere. Mu bo nga mwalimu ba Muhammad Nsereko, nga mwalimu ba Munyagwa n'abalala bangi nnyo be twali tulowooza nti ate essuubi ly'okununula bannaki. Kakati Kyagulanyi amala kujja ne tuva mu kiseera ky'ekyeya ne tujjukira nti bulijjo tulya bimererezi. Eno bulijjo tetuli mu kulya mmere. Bulijjo bituwoomera lwakubanga tewaliiwo bantu batuufu. Era y'ensonga lwaki abantu abatuufu we baatuuse olw'okuba kyo kyategedde nti kimererezi. Kyamanyiddewo nti kigenda kusuulibwawo. Kirina okunyiigira emmere entuufu mangu mangu. Kibagambe nti eyo erimu obutwa. Tubaddewo ebbanga ddene ng'amba liisa. Naye olw'okuba mufunye emmere kakati muli mu kunsuulawo eyo erimu obutwa. Wano ekiri mu Kaaya Nsereko kwe kuzuula nti kimererezi. Ate nga yalowooza nti mmere eriibwa. Naye abantu oluvannyuma lw'okufuna emmere entuufu erina okuliibwa ne basuula ebimererezi. Ebimererezi buli kimu gye kiri mu kuyomba. Naye Muhammad Nsereko singa olisangayo bakubira omubbi mu butuufu abbi n'olabawo omusaale ennyo mu kugamba bamuleke mumuteekeko nnyo amaaso akyayinza okuba ng'azibiikiriza mukwano gwe nga y'omu ku babadde babba ekyalo. Kakati ne Muhammad Nsereko mu kaseera kano
nga tunoonya obwenkanya bwa Muhammad Sseggirinya nga twagala okubuulira ensi Sseggirinya kye yaleka atugambye ekyamuviirako okufa bw'ajja ne yeekiika amazima okuyitawo abanga atutegeezaako nti y'omu ku baali mu lukwe olwayokya omugenzi gw'ate mu kaseera kano yaalibadde yeekeka ki era yaalibadde anyiigira ki nga tuggyeyo obutambi bw'omugenzi okumanyisa ensi nti bannange bino bye bigenda mu maaso mu Uganda. Essaawa eno ekibuzo tekyalibadde ani yatadde obutambi wabula kyalibadde nti ani yatuusa omusajja waffe ku bino bye tulaba mu butambi. Ekibuzo tekyalibadde lwaki bwateereddwa, ekibuzo kyalibadde ani yamwokya. Bw'abanga Sseggirinya Muhammad netiwaaka munsonyiweko netiwaaka ebambi enkyankalanyizaamu. Bw'abanga Sseggirinya Muhammad abadde mukwano gwa Nsereko, bwe babanga Sseggirinya Muhammad babadde balinnya mu kimu n'Ensereko, Nsereko mu kaseera kano yaalibadde abali emabega w'okumanyisa ensi nti Sseggirinya Muhammad yakolebwako kino na kino era yaalibadde supportive gye bali okulaba nga muganda we gyali mu ntaana afuna obwenkanya, so teyaalibadde against kubafulumizza obutambi nga yeerimbika mu kitiibwa ky'omugenzi. Tewaliyo mufu ayina kitiibwa, omulamu yabeera n'ekitiibwa. Kuba singa nkubuuza nti nkutte nkutikkira obwa pulofeesa, osobola okukkiriza oba osigalirayo mu bwakisaati bwo? Then lwaki Muhammad Nsereko ayagala okuwa omubiri gw'omugenzi ekitiibwa ng'obulamu bwe teyabuwa kitiibwa obanga tawadde bulamu bwe kitiibwa era akkiriza busaatuukirwemu? Omuntu yenna abadde ayagala Muhammad Sseggirinya era omuntu yenna ayagaliza Muhammad Sseggirinya, essaawa eno obwanga bwe bwali badde lwaki yayokebwa, baani abaamwokya, so si lwaki batadde obutambi, baani abaabutadde, kubanga obutambi obwateereddwa ndabirwamu. Endabirwamu bw'ogitunulamu n'ekulaga nti oyina eminyira, toyasanjasi oba n'ekulaga akajonjo mu maaso, ekyo ky'oba oli kyebeera ekulaze. Kakati obutambi bwe mwalabye ekyo Sseggirinya kyabadde, ekyo kye kyamukolebwako. Kakati nga ggwe yaalibadde yeesisiwala ne yeebuuza baani abaakola kino, obuuza baani abaakoze kino okututegeeza ekitwesisiwazza. Lwaki oyagala okukyawa abaatadde obutambi? Singa Muhammad Nsereko omuntu akutuuza ku mmeeza n'akubuuza nti lwaki oyagala okukyawa abaatadde obutambi, ogenda kugamba nti tebawadde kitiibwa, bitundu bya kyama eby'omugenzi. Kyokka ng'ate waliwo abaazannyira mu bitundu by'omugenzi ebyekyama, waliwo abaazannyira mu bulamu bw'omugenzi, abo obejjeerezza. Oyagala kubuza kifaananyi nti mu butuufu omuntu yatulugunyizibwa era okutulugunyizibwa kwe kwamuviiriddeko okufa. Nsereko Muhammad saagala weefuule musiru nnyo, kubanga tulabye obutambi ffenna obwesisiwaza naye ate nga buyina solutioni. Waliwo omwana eyakubibwa gye buvuddeko awu sigaalo kaali katambi, nga n'ensi ez'obuvunaanyizibwa nga ne Uganda mweri mwana wattu lwakuba kamera zaffe tezikola, batega kamera buli wamu ekikolebwa mu maaso mu ggwanga bigende mu maaso n'okulabibwa. Kakati ate ggwe oli mu kulwanyisa kamera eyakwata ebitundu by'ekyama eby'omuntu tubiraga ensi tufune we tutandikira mu Uganda empya okuvunaana. Kubanga n'abayokya Sseggirinya singa obadde wa mazima nnyo waali batubuuzizza ne tutandikirawo okubanoonyerezaako. Emisango gyaffe ne tugitwala mu kkooti y'ensi yonna. Olaba singa obeera ogenze mu kkooti yonna kebeere ya Uganda naye ng'omusango gw'ovunaana mukyala wo kwokya busajja, ate omulamuzi oyina omumukakasa nti wayokyebwa obuki obusajja, ebisukka ku mpapula za poliisi oba ebisukka ku mpapula ez'omusawo wa poliisi
bwe kibanga agenze mu kkooti nga mukyala we yamwokyezza obusajja alina okulaga ow'ekitiibwa omulamuzi lwaki omukyala oyo alina okusingisibwa omusango. Ate Muhammad Sseggirinya MP eyayokyebwa nga baatuuka okuteekwa oluwagi olwokya n'akamba akookya mu sigiri nga babiyisa ku busajja bwe ne bamukuba empisa enkambwe mu busajja bwe. Nze nandirowoozezza nti buli omu yali badde akaaba olw'ebiwundu bye yalabye ne yeesisiwala, naye nga yeesisiwala ku kintu kimu si lwa kufa kwa Sseggirinya, naye yawulira atya nga bamutulugunya mu kaseera ako. Bulumi ki bwe yayitamu Sseggirinya nga bamutulugunya mu kaseera ako? Sseggirinya yalaaja naani linnya ki nga bamutulugunya mu kaseera ako? Nze singa nsanga omuntu attiddwa ng'oba ekiwuduwudu bakyawudde ku mutwe gwe, mba sikaabira bino bye ndabye, naye nkaaba kimu, yawulidde atya nga bamumiza omusu? Bulumi ki bwe yayiseemu nga bamumiza omusu? Bukedde TV ejja etulaga ebintu eby'enjawulo. Waliwo akatambi akaatukaabya amaziga mu mwaka gwa 2014 nkakasa bangi mwakalabako. Aka house girl eyatulugunya omwana ewaka. Era amawulire ago we baali bagasoma bagamba ow'emmeeme ennafu sookodde ebbali. Ow'emmeeme ennafu tosembera kubanga kano akatambi ke tugenda okubalaga kakaabya. Nti weewaawo kaali kakaabya, weewaawo kaali keesittaza, naye ate mwalimu solution ey'okulwanyisa baawusigaala okutulugunya abaana. Era okuva ku lunaku olwo akatambi ako lwe kaasaasaanira ensi wadde nga kaali keesisiwaza, baawusigaalo baakendeeza okutulugunya ku baana. Jjojjuzi tugenze okuddamu okulaba housegirl atulugunya omwana nga kiyiseeko akabanga era ow'ekitiibwa omulamuzi yamusibye emyaka 4. Emyaka 4 gino egyasibiddwa housegirl gigenda kutereeza ba housegirl bonna oba osanga, kuba baakitegedde nti bakama baabwe basobola okubatega kamera ate omusango ogulimu okutuula ku mwana okutulugunya omwana n'okukola ebikyamu ku mwana guliko penalty ya kusibwa emyaka 4. Kakati gwegwo omugaso gwa kamera. Sseggirinya yakolebwa kamera, era obwenkanya bwa Sseggirinya tulina bunoonya mu kamera. Eyatulugunya Sseggirinya tetusobola kutandikirawo ne tumunoonya bamusibe emyaka 4, oba bwe tuba tumuzudde tetusobola kulaga butambi obwo omuntu eyatulugunya Sseggirinya ne bamusiba emyaka 4. Ovunaana ffe abatadde obutambi bwa Sseggirinya oba tuvunaana Dr. Nico abeera Netherlands eyatadde obutambi bwa Sseggirinya, ng'era ne looya wa Sseggirinya bamaze kukkaanya nti obwo obutambi buteebwe Lord Mayor Erias Lukwago. Kakati Lord Mayor Erias Lukwago nga yabadde looya w'omugenzi bw'anaaba apiikinze interest ku gavumenti okutulugunya Sseggirinya, oba osanga obwo obujulizi asobola obutandikirako. Tubadde nga tuloopa n'ebitatukwatako, n'osanga omuntu ng'akuba omwana n'otambuza, n'osanga omusirikale ng'akuba omuntu n'otambuza. Kakati ate omusota guli waffe mu ntamu olunaku olwaleero oyagala tukole tutya tuguleke? Kiri waffe tukaabira ababikire bulijjo ebbanga ddene. Leero tetugenda kukaabira mubikire, wabula kiri waffe mu nnyumba mwennyini. Oyagala tusirike? Gavumenti ya Museveni esigale ng'etta abantu. Gavumenti ya Museveni esigale ng'erumya abantu, nga nammwe abaali givunaanye muvunaana baganda bammwe. Kyannaku nnyo nti buli muntu afe ewaffe e Buganda bafunawo be basongamu olugalo okuggyawo obuvunaanyizibwa ku gavumenti nti yesse omuntu oli, kubanga essaawa eno twalibadde ku kki ekissa Sseggirinya. So si byakoleddwa mu lumbe lwa Sseggirinya. Sseggirinya yafudde. Sseggirinya tagenda kumera. Sseggirinya yakoze eki? Yagenze. Kakati ebikulu si engeri gye twamusiibuddemu, oba mu bitiibwa oba mu biki. Mwalabye Kabuli mwe yagenze lwakuba ate ye empuga yabadde amusibidde, gye yabadde amusimidde nga nsemintinge. Wabitegedde? Mpuuga ye entaana gye yabadde asimye yabadde nsemintinge. Kakati mwalabye Sseggirinya we yagenze n'akadongo mwe yagenze, ebitiibwa byasigadde ku nsi. Kati tulina kunoonya bwenkanya ku baani abaatutte obulamu bwa Sseggirinya.
Era today's question teyalibadde lwaki mwatadde obutambi, yalibadde lwaki yayokebwa. Today's question teyalibadde baani abaatadde obutambi, today's question yalibadde baani abaayokya Sseggirinya. Kakati bw'onyiigira abaayokya Sseggirinya nga bali mu kulabisa abaayokya Sseggirinya, obanga atugamba nti naye waliko ku baayokya Sseggirinya, okukulira ki? Kikyoyagala tukweke ensi, era otunyiigira lwakuba byakwesittaza oba otunyiigira lwakuba twabitadde. Bw'oba otunyiigira lwakuba twakwesittaza, naffe kye twabadde tutagetinga bikwesittaze kubanga naffe byatwesittaza, ne nannyini byo byamwesittaza, era n'ayagala tubiwe abantu ng'amaze okugenda ng'akimanyi bijja kubeesittaza. Naye lwakiri okwesittala ng'okwo kukome ku bitundu bya kyama bya Sseggirinya, abalala muleme okuddamu okubatunako nga mubeesittaza. Okutulugunya kittamaka g'abasajja n'okwokya n'ekijjamu enjala, mbadde njagala bikome ku Sseggirinya. Tewabaako omuntu omulala atwesittaza. Tulage ensi ekituufu nti bano abasajja bye bino bye bakolera abantu. Muziwe House olaba Sseggirinya ow'ensi yonna, Sseggirinya MP, Sseggirinya abadde asibiddwa mu kkomera, atulugunyizibwa bw'ati. Teebereza abasibe abatali mu mateeka ga kubeera basibe, kyekibakolebwako. Sseggirinya yakimanya, abasajja abasiraamu kuba yakimanya tali yekka, bangi abakoleddwako ebintu ebyo. Abasajja abasiraamu babassa amaka, abasajja abasiraamu babassa amaka, abasajja abasiraamu babatulugunyiza. Wakiri bikome ku Sseggirinya. Era yalowooza lwanki baamwokya bitundu bya kyama mbu bye bizibu eby'okulaga abantu mbw'oba oswala. Era Sseggirinya muzira nnyo okweyambulira basajja banne ne bamukuba ebifaananyi n'abawa n'olukusa nti mubirage ensi ng'abasajja bamaze okunzita. Ayagala bikome ku ye oba yayagala bikome ku ye, kubanga abasajja bangi babatta amaka, basajja bangi babatulugunya amaka, bwe bavayo ne boogerako abo bennyini ne bagamba mboozi za byabufuzi. Ojjukira Nabbanja ng'ayogera nti Wangadi ono omukyala w'endali owa Human Rights, ye kennyini omukyala oyo yavaayo n'akola statement gye buvuddeko n'agamba nti abannuupu beeyokya bakola make-up afaanana ebiwundu. Sseggirinya yayagala okulaga ensi nti bannanga ono si make-up, bino ebintu bya ddala si firimu, eno reality. Make-up waba akozesebwa bazannyi ba firimu, nga bannupu bakozesa make-up. Firimu kyene etwalira ddala obulamu bw'abantu ne batadda. Ffe tulaba Abaswaziniga nga bafa mu firimu, simanyanga ba Jason Statham nga bafa mu firimu, naye era mu buntu mwabatambuddeko mumala ne muddamu ne mubasa sorry fe abatambuddeko tumala ne tuddamu ne tubakola ki? Okujja nti kiri yali firimu, naye firimu kyeno etwalira ddala obulamu bw'abantu, kuba omukyala yatugamba nti oyo make-up. For me, nze ndi mu production ya movie, nso gibaamu ng'omutendesi, ng'omuteesiteesi, nga producer, naye make-up oyo tumukozesa nnyo. Kitegeeza bano abannuupu bwe baba bakozesa make-up bali mu kuzannya firimu. Firimu kyeyo etwalira ddala abantu obutadda. Firimu kyeyo ettira ddala. Firimu kyeyo nga togenda kuddamu kulabika. Kakati ne tujja tulwanyisa ekyo n'ogamba nti mwatulaze ebifaananyi bya neesisiwazza. Ebifaananyi ebyo ebyakwesisiwazza essaawa eno waalibadde tonyiigira bantu baabitadde gwe kuleetera kwesisiwala, kubeera omugenzi yayagala bikwesisiwaze, then you're taking action bikome ku ye. Naye obusungu obutadde ku baabitadde, obujje ku baabimutuusaako. Tugambe nti ye gw'omu ku baabimutuusaako, ye gw'omu ku baamutta, oba ye gw'omu ku baamwokya. Otya ki? Lwaki odduka nga tewali akugoba? Era obusungu obwakuleese n'okukola zi TikTok live, lwaki totukolerayo ku ya Museveni eyatulugunya omwana w'omukazi? Tubadde tusaba Mwami Nsereko
otukolereyo ku ya Museveni eyatulugunya omwana w'omukazi. Sente mmwe zigenda bakomyanga wa? Bwe bamala okutta baganda bammwe ne babuza emboozi y'okuttibwa kw'abaganda bammwe ne batandika obbeesonzaamu ennwe. Emboozi neeba nga tekyali gundi yasse muganda waffe, emboozi neefuuka gundi yakoze akavuyo mu kufa kwa muganda waffe oba mu kuziika kwa muganda waffe. Oshegeera muganda wange. Bikabye ennaku. Kyannaku nnyo era kya buswavu nti abasajja ate ye oba osanga be yali abaliddeko. Ate be bamukuba mulyamu olukwe era ye bw'aba agamba nti mukwano gwe ng'alina ne audio z'ayina ng'atiisiza n'okutiisa abantu nti ŋŋenda kuzitaasa oke yeebuze lwaki mukwano gwe teyasobola kumulaga ebyo n'abiraga ffe. Yali amanyiye mukwano gwe nti amwerippako bwerippi ayagala kuzannyisa bulamu bwe bya bufuzi. Yakimanya nti Nsereko Muhammad ayagala kuzannyisa bulamu bwe bya bufuzi. Kyova olaba essaawa eno obuvunaanyizibwa oba ye kyalaba mu kwogera mu bulamu bwa Sseggirinya byakoleddwa mu kufa so si ebyakolebwa ku Sseggirinya mu bulamu. Nsereko Muhammad oyo omutendeke essaawa eno eyali badde afayiringa omusango okuguteekayo mu kkooti nti baatulugunya gavumenti yatulugunya muganda wange. Omusango gwali mu kufayiringa gwaba atadde bitundu bya kyama mu byabadde tebyetaagisa kuyita ku mpewo byesittaza. Tukimanye era si ggwe atosinga okukimanya ndi byabadde tebyetaagisa kuyita ku mpewo byesittaza, naye y'ensonga lwaki naffe twabiyisizzaako bikwesittaze nga ggwe oyo omutendeke obeeko ky'okolawo okulaba nga bikoma ku Sseggirinya. Sseggirinya yasazeewo abeere billboard y'okutulugunyizibwa. Sseggirinya yasazeewo abeere akalango k'abasajja abatulugunyiziddwa oba okulaga ensi nti okutulugunya mu Uganda gye kuli. Bintu bingi ebikolebwa mu Uganda bwe bimala okukolebwa ababikoze bwe tujja okwemulugunya ne bagamba nti abo bali mu katemba. Kakati abasajja bangi bavuddeyo nga balaajana ku maka gaabwe agattiddwa ku ntulugunya gye baba batulugunya n'abamu nga babasalako obusajja, naye nga bano bagamba balimba lwa nsonga bakimanyi nti gwe tosobola kweyambula oba n'ebifaananyi by'obusajja tebisobola kuyita ku mawulire. Twabireese mumanye abantu abatuufu be mubadde nga mulowooza ebbanga lyonna nti alternative we oba bwe busizo. Njagala okukutegeezaako nti gavumenti bw'ebeera lugina ddinisa, opposition ke kamooli. Opposition is an alternative way. Obusizo. Oshegeera obusizo. Bano bwe bali obusizo bwammwe. Bano kwe mwali mubalidde. Bano kwe mwali musibidde. Bano kwe mwali mutambulidde. Era bantu bangi baafanga abasajja abo ne bajja ne bakaaba. Bino byolaba bye bavaayo kakati ne boogera kungulu okutulaga obukyayi naddala nga bannaffe bafudde byabalinga ku mutima. Lwakuba ebiseera biri nga bajja ne baziika ne bakaaba nnyo ne beeyama baamulekwa woowe yaaye n'ebirala bingi ebikolebwawo mu kufiirwa. Kakati naye nga munda mu mitima gyabwe baabeeranga basanyufu. Kakati essaawa eno mu kaseera kano munnange olubuto lw'obukyayi oba obukyayi obwali bwekweka olw'okuba nagge nti Bobi yajjanga kibuyaga okwerula oba yajjanga mukoka okwerula nti wano baaziikawo mbwa si muntu. Ebbanga lyonna tubadde n'amalaalo g'embwa nga tetulina malaalo ga muntu. Kye kiseera mumanye abantu be mwali mutisse obuvunaanyizibwa mu kununula ensi yammwe. Bano be bantu be mwali muwadde obuvunaanyizibwa obw'okununula ensi yammwe. Era be baba bagamba nti muli boozambi, be baba bagamba nti muli bakapere, be baba bagamba nti temumanyi bya bufuzi. Naye nange we mbabuuliza eby'obufuzi kye ki?
kuba gye buvuddeko baatuvunaana n'okubyonoona byali byatereera ki ng'ate mmwe mwali mukyavuganya bwe biba nga twabyonoona kaddeni mmwe mutubuulire ebyobufuzi kye ki ebyobufuzi bye biditamininga obulamu bwo n'obwange kakati yo ow'ettaayi ayagala akolenga decisions ever naye ng'ate decisions zaakola ziwunzika tezikosa baana be baaba abamu balina insurance card ne famire zaabwe basobola okujjanjabibwa ne babulaaya abaana baabwe tebasomera mu UPE bo sukaali tebagulira mu kiro kyova olaba kiro ya sukaali ne bwerinnya tebasumbuka neera omu yagamba nti nze sigula kiro ngula kasawo kakati ye bwaba Museveni alinnyisizza kiro bizibu bye kakati ba decision maker decisions ze bakola tezifevaringa ffe zinyigiriza ffe wabula ate ffe abanyigirizibwa decisions ze babeera bakoze tebatuwa mwaganya yadde omukisa okubaako kye tuyisaawo oba okubaako kye twemulugunyaako gye buvuddeko Little Man yagenda n'akola statement ku kitebe kya National Unity Platform n'agamba omwana abooga mukkirize nti twaba booga tuli mu kaseera ak'okubooga ebiseera ebisinga bw'oba oyagala okukyusa system si system yokka yebeera ey'obulabe wabula ne mubakyusa system mubeeramu ab'obulabe kati ne mubakyusa munsonyiweko network olusekyagalamu abakyusa system nabo mubaamu ab'obulabe nga mulina okubajjamu olaba gavumenti bw'ebeegwa erina okuggwa n'opposition singa opposition eyo si yeeba egijjeeko yes gavumenti egwa n'opposition yaayo era y'ensonga lwaki gavumenti ya Museveni eri mu kugwa ne feesi y'opposition eyali emanyidde okugivuganya era bano ab'opposition obusungu bwe batulinako baali tebaagala gavumenti egwe kubanga gavumenti baafuganga bameka kakati gavumenti oluvannyuma lw'okugwa nga si be bagisudde automatically baalina okugwa babiri waalingawo omusajja baamuyitanga Ssemwogerere nga opposition ya Dr. Apollo Milton Obote baagwa babiri opposition egwa ne gavumenti kakati gavumenti eno bw'eba egudde baate aba opposition baali baagala okusigalawo nga bakyali basseddugge kyali baddokka okubeerawo nga muli basseddugge but the question is are you updated an iPhone erina system y'okwa updatinga okusinziira ku tekinologiya n'ekiba kikyuseemu yo esobola okwe updatinga ekibuuzo kiri kimu mwe aba opposition muli updated yensonga lwaki ebiseera ebisinga aba opposition bano baagala nnyo tukozese system yaabwe oba enkola yaabwe wabula enkola yaabwe eri valid ku mulembe guno kubanga bo bamanyi ekintu kimu okugyawo gavumenti kwekalakaasa bo bamanyi mu ntegeera yaabwe okusuula gavumenti kuvuga migaati oli n'akugamba nti yeekolera zze n'ayogera wano oba Kyagulanyi agenze mu bazungu ali mu katemba nga ye yasindika emigaati mbu ye yali sirias emigaati ne bakuba ne tiyaggaasa asindise emigaati agitwala Mulagombo ayagala kujjako Museveni lwaki tewagivuga ng'ogitwala ku State House lwaki tewagivuga ng'ogitwala Nakasero lwaki tewagivuga ng'okitegeera ogitwala ewali obuyinza era bba abataali bannakatemba for you omuntu ali mu kusindika mugaati ati ogwo gusuule gavumenti ye mu Uganda ebisobola okusuula gavumenti mulimu omugaati at least yogera kawunga nti kalinnya katya yogera ekintu abantu kye balya buli luki nga bwetaavu nga katala naye ojja otya nga weekalakaasisa mugaati nga waliwo omwana amala omwaka tagulya weekalakaasa biki si bwetaavu bwe naye bwe bawulira nti Sudaani gavumenti egudde mugaati nga bajja e Uganda n'omugaati gwe guki gwe gumu noonyayo ekintu ekiri basic need
ku bulamu bw'abantu bwa Uganda ky'oba okozesa okwekalakasa okusuula gavumenti naye n'okwata ekigaali mbw'osindika migaati ng'era naawe baliddeko okusuula gavumenti enkya bw'olemererwa n'ogaa nti ate abaddawo Bozambe bannakatemba tebalina strategy bwebanga strategy y'okuggyako obuyinza n'ekubya ne bannayuganda teyagasi nga gyali migaati awo Museveni atulemi bwe tubanga era ne mu bukodyo bwammwe bwe tulina okukoppa tulina okopperamu ak'emigaati awo Uganda ekoze eki ebalemye ne balowooza nti baowuninga Uganda nti baafuganga ne Museveni afuga ensonga lwaki ngambye nti balowooza nti baowuninga Uganda Museveni alowooza yenna nnyini Uganda ate n'abaali ku opposition nga balowooza nti be bannannyini opposition then munnayuganda ye yali asigaddewa era bwe kiba nga tuli ku mugendo ffenna gwa kuggyako Museveni lwaki okujja kwaffe kwabasibye emitaafu lwaki okujja kwaffe kwabanyiiza nnyo kuba nze nandirowoozezza banne mujja tusaasira olusi netiwaaka etutimawa nze nandirowoozezza nti singa ofuna akutikka kikwanguyira nnyo oba singa ofuna akutikkula ebyobufuzi bino obiraba mu Uganda biringanga misinde gyalire gino emisinde egy'okugaba akati dduka obeeko gw'okakwasa si baggala yakwasa Dr. Kizza Besigye akati ne wajjirawo n'eŋŋombe egamba nti Hajji agambye tuwe Besigye akalulu ye Besigye atayagala kwendoosinga Uganda yagisuubula wa era alowooza nti yalina okubeerawo era twesige ye yakolako nabo nti yalina okubeerawo n'abaamu ne bagamba nti ye yali owoopposition yekka omutuufu aba NRM tugambe nti Besigye yali pulojekiti yammwe nga twabakubira pulojekiti yammwe kubanga owa NRM otuuka otya okumanya obulungi bw'okuvuganya kwa Dr. Kizza Besigye ate n'ogamba ffe tuli Bozambi tetulina bye tusobola gweoyagala kulwanagana n'ab'amaanyi oba banafu eno gavumenti gwe mulimu gwammwe gavumenti eno bwebeera omulimu gwammwe lwaki ate mwagala eyali sirias okugibasuuza ne mukyawa abatali sirias mu kugibasuuza emyaka 2 ng'avuga okugibasuuza mutuwe ku byavaamu then tumukubira engalo nti oli wiina naye embu yeekalakaasanga bo point gye baleeta anti ye Dr. Kizza Besigye yeekalakaasanga yateekangawo embeera kyovola ne bamunyagwa baavuganga emigaati we yeekalakaasiza ttaka lyabwe mwe mwatandise ebyobusosoze mbu balubongoya tebalina kwesimbawo mu Buganda bagende beesimbewo ewaabwe ye Besigye ewaabwe waali wateredde nnyo erukungiri waaliyo enguudo ennungi ennyo abaana bayo bwe baasomanga emirimu jjo gibanguyira waliyo sukaali ow'olukumi erukungiri oba gye tumugula e Buganda ze bamugula erukungiri ate ng'erukungiri atayinza okuba ow'ebbeeyi kubanga alina okuvaako transport amujja mu Busoga okumutwala erukungiri lwaki teyateekanga eyo okwekalakasa lwaki yakuteekanga ku ttaka lyammwe okuli abaana bammwe okuli baganda bammwe okuli bakyala bammwe okuli baani nga ye mu Buganda kye yalinamu eky'obugagga kye yali nnyumba ye lwaki okwekalakasa akuteeka wammwe ye lwaki teyakutwalanga waabwe sigenda munenya nti yali mukyamu naye Buganda yenjimu okusigako mu lulimi lw'ebyobufuzi senga naye yali mulungi nnyo ng'alina amaanyi lwaki teyagera n'alima ewatanalimwa teri muntu ajja kuzannyira byabufuzi mu Buganda gambe nti w'amaanyi yo Buganda eva ebeera nteeketeeke iyo Buganda eva ebeera ready naye atulage nti nateeka okwegugunga oba okwekalakasa ewaffe erukungiri nateeka okwegugunga oba okwekalakasa ewaba Museveni erwakitula naye ojja wano mu Buganda w'ozannyira emizannyo gye tukuyita ow'amaanyi nti Dr. Kizza Besigye yeekalakasanga wane Buganda wane Buganda ewalina abantu abali idle kubanga gw'onoonya nnamba ewammwe bali mu nnimiro wano gw'onoonya ki namba Buganda yo yagimukadda nti ne woba otambula owa booda akugoberera kasita awulira nti kujjako Museveni n'owa booda akola ki akugoberera ekintu ky'okwekalakasa kyekyangu ennyo buli munnabyabufuzi kyasobola okukola era kyekyangu ennyo okulaga ensi nti omuntu ayagala kujjako gavumenti
kubanga buli kwegugunga kukulaga nti gavumenti eri mu kugwa. Kyovula bannabyabufuzi abatali strategic abatalina kye bazzaako batera okwerimbika mu kwekalakaasa, naye tewaliyo kibi oba tewaliyo kikosa gavumenti nga kugikuba mu ngeri y'omunda economical wo. Era bw'osanga omuntu akuba gavumenti ng'agikuba economical wo, omanyi oyo ali serious mu kuggyako gavumenti, tali mu kubaasaamiriza. Kubanga abantu batono nnyo abasobola okukitegeera nti okwavuwaza gavumenti kisuula gavumenti. Tokka ate nga bangi nnyo kaabemuwera ayonka abalowooza nti okusuula gavumenti kwekalakaasa. Ola okitegeera? So mwebaze nnyo Kyagulanyi ono okujja, abalaza ab'opposition n'ebyali ebisejja mu opposition. Muhammad Nsereko, bw'oba oyagala Sseggirinya ng'obulamu bwe obadde obuwa ekitiibwa era ng'abadde mukwano gwo, sooka obulamu bwe bw'oba owa ekitiibwa so si bitundu bye byakyama. Abatutte obulamu bwe obejjeereza oli ku ffe abaatadde ebitundu bye ebyekyama, ate nga tuli ku oda ye nga ye yayagala kikomekkereze ku ye. Okay. Ekirala yeemanyiza okulya emitwe gy'engege. Anyway, tugende ku mulala otajja tumalira nnyo budde. Kale munatusonyiwa ka eka kakalipo katonotono sopa mutingemuko side yo. Okay, sema. Okay. Kati n'olwensonga eyo sebo tuyanza tuyanzeege ate okoza analysis ennungi nti Muhammad Nsereko ebintu ebyo ogenda maaso n'okubikola olinga oli mu ekkobaani. So n'olwensonga eyo atuuliza naawe atulaba sengejja olabe ekituufu kyekiriwa. Omugenzi atugamba mulaganga ensi kiki ekyanzita kaakati ebyamuddeko okufa ensi ebirala naye n'agamba lwaki mubiraga ensi. That's it. Mujajinge mutubule ekituufu kyekiriwa. Ekyokubiri ona Jeno omukyala mugenzi Sseggirinya oba Munyankole oba Munyarwanda naye kati mukyala w'oyo mukyala w'omugenzi akakilipo ako nja kusaba editor akajja katika mu programu eno ayise kalabi yagambye akakati bawange bwe yali agenda okufa yangamba bwati ngeza mukogera nga ye nkwesize mu baana bange nkwesize ne mirimu gyange ne especially ne mu byobufuzi nkwesize nnyo kakati kyova olaba nange kakati ngenda kwesimbako. Neneebuuza yalyogererawa okufa kw'omusajja kubadde abrupt naye neebuuza Jeno nti omukyalo n'okwogerawo ino statement babalaka ki? First of almost, Sseggirinya tabadde na mukyala. Njagala okutegeeza abantu mwenna nti Sseggirinya tabadde na mukyala. Ate musajja waawo abeera n'omukyala ng'ajjanjabwa nnyina. Tewaliyo musajja alina mukyala ajjanjabwa nnyina. Sseggirinya tabadde na mukyala. Y'ensonga lwaki ajjanjabwa nnyina oba afudde ajjanjabwa nnyina. Mwe bannamwandu muli baawo abaagala okugobolola mu mugenzi gwe mutabeereddeewo nga lumubala embiriizi. Ani oyo yabakubidde essimu okujja okukaaba mu bungi mugende n'ewampuuga mutuuke n'okumwebaza mmwe abatajjanjabye. Namwandu yenna yeebazizza Mpuuga waliyokko mu ddwaliro nga Mpuuga ajja. Ebyafa mu ddwaliro oli ku hiyase oba naawe oli ku palapase. Kubanga mu ddwaliro tewaliyo. Zisaalaba ku mukazi wa Sseggirinya mu ddwaliro. Omusajja wokakasa nti abadde muwuulu. Kwe kubanga ne mu ddwaliro abadde ajjanjabwa nnyina oba abadde ajjanjabibwa baganda be. Kakati omusajja abadde ajjanjabibwanga baganda be. Kwoli sebo? Omusajja abadde ajjanjabibwanga baganda be. Ate ojja otya nti yeggwe nnamwandu we? Twalina ngume.
twalaba omukyala yali amujjanjaba ate nga naye yalina abazadde yalina ne baganda be era bwe yafa omukyala oyo ne tuga nti oyo ye nnamwandu waani wa Martina Ngume naye obeera otya nnamwandu w'omugenzi nga tewajjanjaba ku bbaawo ng'ebbanga bbaawo lyabeera mu ddwaliro tetwakulabako bw'oba wajja ng'omuyise era mwajjawo omukisa ogwogera ku busika bw'ekifo obudde obwo mwabujjawo ggwe yali omuzza obuzzi obwogera ku busika bw'ekifo era n'alaba nti yeggwe asaanidde okumusikira naye ate era seewuunya nnyo kubanga baatulaze n'emulekwa ow'emyezi 9 naye nga Sseggirinya yakoma okukomba k'omuntamu nga tannayingira jjeera mu mwaka gwa 2021 ssaawa eno baatulazeeyo bamulekwa abali mu pampa in that baagalira ddala okurefutinga kiri nti Sseggirinya yatulugunyizibwa olaba bampugaye bali mu kuzannyira Museveni omuzannyo olaba bampugaye bali mu kuzannyira Museveni empiki kakati gwe oli mu kugamba ensi nti Sseggirinya yatulugunyizibwa yali yattibwa amaka wano gwe bakuteza omwana mbu wa myezi 11 naye nga Sseggirinya myezi 11 omwana aba wa myezi 11 gattako emyezi 11 olubuto gye emyezi 9 olubuto gye lwamalamu gy'emyezi emeka egyo gy'emyezi 11 gattako emyezi 9 emyezi 2 emyezi 20 emabega Sseggirinya abadde ku ndiri Sseggirinya abadde teyeeyinza era Sseggirinya tafunyeeko mukisa gubeeraawo nti anyumirwemu awulire ne ku fiiringi z'omukyala Sseggirinya fiiringi z'abadde awulira zibadde za bulumi ze yasigaza kubanga fiiringi z'omukwano baazimutta okuva lwe baamufuula endaawo Sseggirinya abadde yakoma okuwulira ku fiiringi z'omukwano ndowooza mu mwaka gwa 2021 Sseggirinya fiiringi zazzeemu okuwulira zibadde za bulumi kakati bano abakyala abajja bakuzzaayo ku bali abaana be baleeta ab'emyezi 11 nti Sseggirinya teyatulugunyizibwa bino bya bufuzi kyekimu era n'ensereko kyali mu kukola akaseera ak'olwaleero ng'atuvunaana okufulumya ebitundu bya Sseggirinya ebyekyama alinganga ye akonfeesinga oba akonfaaminga nti Sseggirinya teyayokyebwa y'ensonga lwaki abadde n'omwana mwe muli mu kubunyisa mawulire ga buki ga bulimba Sseggirinya tabadde na mukyala era Sseggirinya talina nnamwandu singa waliwo omukyala era mukyala oyo ye yali mujjanjabye omusajja yenna omukulu gw'olaba nga ajjanjabibwa nnyina kabonero ak'essimbalaala nti talina mukyala essebo waliwo omuwala gwe nalabye mbu muganda wa Sseggirinya bamuyita Viola Namaganda ssebo yatuyise n'abafuutu bigere ssebo yatuyise n'abafuutu bigere enjogera gy'ayogera ng'eri politiko si ya peyini ng'eri politiko ng'era bampuga be batuvuma naye bwe yatuvumye muganda wa Sseggirinya era nzira mu kikubuuza wali ludda wa obusungu buno bw'otulinako lwaki tobulina ku Museveni eyasse muganda bwo konna kajja kagegedde ng'ekikere ekiri mu nsonga bafuutu bigere azze wano ne bakola effujjo bafuutu bigere ne muganda wo nno yabadde fuutu bigere mukwano bwe tubeera bafuutu bigere ne muganda wo fuutu bigere kale mu obufumbo kasooka ne kafumbirwa omusajja eyo mu kitunzi nakanoonyerezzaako ako akawala bakayita Namaganda Viola kasooka ne kafumbirwa eyo omusajja mu kitunzi ne kaddukayo ne kaweereza emmere era ennaku zino kaweereza mmere awo erubaga restaurant bagiyita African restaurant simanyi oba ogimanyi ebeera erubaga kati ko kalowoozezza nti ku mufuka genda kuva mu kuweereza emmere
ko kalowoozezza nti kakubye ejjada kagenda kukozesa omukisa guno okulekeraawo okukola ki okuweereza emmere kalina empisa mbi kalina ne munne waako gwe kagobyako awo nga kamwagalidde omusajja kafumbirwa wano kafumbirwa wali n'essaawa eno katudde wannyina waako awo erubaga we kabeera mu bufumbo bwakalema kalina omumwa gwako gusabukasabuka nnyo ate nga kaalimu n'okugulu obwenzi omusajja yakakwata n'omusajja omulala makaage n'akagoba ne kadda ewa nnyina kali ku lujja katudde awo that's why mbuusabuusa oba kaganda ka Seggirinya kuba mama wa Seggirinya si yakazaala mbuusabuusa oba kaganda ka Seggirinya kakati kazze ne kalaba nga waliwo omulyo oba nga waliwo akaseera ak'okukozesa omugenzi gw'okwejja mu bwavu tosobola kukozesa mugenzi kwejja mu bwavu ngeri emu yokka gy'osobola okukozesa omugenzi okwejja mu bwavu mu kuziika kufunamu mikwano mirungi naye gwe bw'olowooza nti ssente z'amabugo zigenda sobola okutandikirawo tonninnyire wuwo ssente z'amabugo ne buba obukadde 100 buba bwakuliibwa tebuzimba nkiddamu era temubeerangeeyo mu kuziika gwe n'ofuna amabugo mangi banno n'ogakukulira ne batuka okunywa obuugi obutaliimu sukaali ng'abaziisi bamaze okwamuka n'ogaana okubagulira obuugi obulimu amata n'ogaana okubagulira sukaali bateeke mu buugi nga ggolooza mbu zino ssente z'ogenda zitandikamu ebyamakulu ssente z'amabugo tezikola bizinensi ssente z'amabugo zibeera za kulya kawala gwe okumanya nga nakwetoolodde n'ennamba ye y'essimu nagifunye kano akawala kali ku nnamba y'essimu 0706 24 96 mm 0706 24 96 mm bakayita Namaganda Viola kakati mwana muwala Namaganda Viola wabadde ozannye bulungi nnyo ebyobufuzi byo naye kasita wataddemu fuutu bigere eyo koodi y'abatukyawa so si koodi yaabo betwanyiizizza era obwo obusungu bw'otukuteekako okutuvuma okutulaga nti twalwanidde omulambo gwabadde waabwe waago ewaabadde entaana weewaabadde omulambo ate ovunaanaffe abaaganye okujja omulambo ku ntaana yaagwo wabula okkiririze mu bali ababadde baawudde omulambo ewali entaana yaagwo ebiseera bingi nnyo gavumenti tujje tuzisaba ebisaawe ne mu kuziika maama Mole Mugisha gavumenti yatumma ekisaawe leero lwe tutagisabye kisaawe lwaki etuwadde ekisaawe mwabadde mwagala tukuba bbomu bisaawe bimeka gavumenti ya Museveni bye yakatumma nga ne ku maama Mole Mugisha Jole Mugisha mu Western Uganda bagano tuwa ekisaawe yes ne kujjajja Nuupu baagaana okutuwa ekisaawe leero ki ekyaba bagudde okutuwa ekisaawe era ffe twalyesize tutya ekisaawe kye baatuwadde ndi tekiriimu mawano era ekigendererwa kyakyo kyabadde ki mbwa nti wano wafunda balipootinze abafiiriddewo bameka mu bufunda bwawo mubamisizza muganda waffe state funeral state yabadde egenda kumuwa state funeral nedda state funeral ne wali yabadde esobola okutuulawo lwaki gwe state funeral wabadde ogiteeka eri olw'okuba oyagala okuyisaawo embalirira era gwe wategese ngaani gwe nga Mpuuga wategese ngaani gwenga gwe Mpuuga musiru mu nsonyiwo kibagamba oba okukimuyita Mpuuga musajja musiru ate nga nali ndowooza mugezi era y'ensonga lwaki muvumya obusiru kubanga nze nali ndowooza nti mugezi Mpuuga already otuuse wali nga waliwo abategeseewo ate yo gavumenti ekugamba gwe tegeka wali tewakirabye nti baagala tulwane ku ffe waveeko aswadde wakibazeemu nti yeggwe ayinza okuvaawo ng'aswadde mmwe mwesudde mwabeyita abakulembeze abava mu Buganda ye mmwe mwesudde era ye mmwe mwesaanyizaawo ate ye Museveni ayina enkola oluusi ateekawo olutalo n'agamba mwette awangula ajja avuganye nange
ng'abaawudde mwette awangula ajjavuganye nange kyova olaba ye Empuuga yabadde konkoshuwa nti yagenda okutegeka kubanga gavumenti yamusuubiza mani power genda obacyankalanye gwe genda okyankalanye omulambo ngenda kugukuwa era nga Mpuuga yeetegese okugamba muntegeera mmwe kiri kye yayogera ku ddwaliro omumanyi gwe akuwaliriza amalinnya buneguka annanfuusi yolwammwe lwerulwo otonnakaddiya luyigiriza nnyo nnyo namanyako ddi nti nfuna embale mu maaso nze yeekolera itongo okuggyako ng'olinako obuuza akasikatidde tukavuge mu ddakiika 10 ezisigadde. Sebo Jeno tuanza tuyanzege akaseera kano era nenebaza mwina abatugwera bana flashlight on television mwawe bado kusubscribinga awamu n'okusharinga information etuuke kwabo bekikwatako baso okukimanya nti nno bye bakola byonna amaaso maggule tubalaba ati tuli mu byeti Jeno kantu kano katono nnyo omusango gw'omugenzi Honorable Seggirinya Muhammad omanyi it is kitwala ebbanga munamawuli okukola analysis nga kino omunawo n'okikolako research zinatuddeko nzekka mu ntebe wano ne ngamba bwe nti Seggirinya yes plan g'okumuta yes yattibwa naye obadde okimanyi oba kye tuyita conduit oba kye tuyita nti obujulizi tugamba nti nga Seggirinya mujulizi wa state okukakasa ebyaddala bakola kino na kino na kino nenga ne witness omulala nengamba witness ono okumutaasa balina okujja ono victim witness ono witness gwoyogerako gwe bayita Alan Sewanyana witness gwe bayita Alan Sewanyana Alan Sewanyana si witness wabula y'omu ku bavunaanwa naye Alan Sewanyana teyali muvunaanwa Alan Sewanyana yali awerekedde ku muvunaanwa kusiigira nsi kifaananyi nti Seggirinya tebamukutte biri pasono y'ensonga lwaki gwe balondayo okumuvunaana naye ate teyali close to him teyali mukwano gwe osegeera kakati tugenda kulaba oba omusango guno gugenda kuddamu okuwulirwa oba gugenda kusirisibwa naye nga nze kyemmanyi Alan Sewanyana Museveni talina kyamwagaza era Alan Sewanyana kubavunaanibwa taliiko wabula Alan Sewanyana yali awerekedde ku musibe era y'ensonga lwaki yalwaliranga mu kkomera nga bwe baagaana naye bukyavayo teyaddamu kulwala yali alwalirako Seggirinya sigambye nti ye yali akimanyiiko wadde ng'era kikyasoboka okuba naye sigaye nti yali akimanyiiko ne bayinza okukuteeka mu musango gw'otalinaako idea naye ng'ate gwe toli muvunaanibwa wabula ng'owerekeddeko kwavunaanibwa oba ntegerekese bulungi era Seggirinya bwe yalwalanga noono ng'alwala okulaga ensi nti ffenna batutulugunya kati ale Seggirinya yafudde ate ye teyafudde sigambye nti njagala afe okitegeera muganda wange sigambye nti njagala afe naye ng'ekituufu kiri nti talwalangako ye kati eyatulugunyizibwa mu kkomera neyakolebwako bye yakolebwako mu kkomera kitegeeza ye yali target ono baamuteekawo nga kanyoobwa kyesimanyi oba yategeera oba teyategeera ne kyemmanyi teyakitegeerako baamuteekayo nga kanyoobwa ye sijja mmuteekako kintu kinene nti oba yakikola ki ekitegeerako naye nga teyali ye target yali awerekeddeko ku musibe omutuufu gwe bayita Muhammad Seggirinya era katulinde omusango guddemu okuwulirwa lwakuba ekyanneewunyisizza oba nejjo nakyogeddeko ye mutujju ng'omusango gukyawulirwa ate okumuwa state funeral omutujju mu kitundu ate mwe yatujja abantu mwe yatemulira abantu ab'enjawulo
Hapana. Akasembere ddala olunaku olwaleero omanyi nga bwe twebuuza omusango guno gukyawulirwa oba gwafudde oba gwakomyawo naye mu bimpimpi omanyi tugamba bwe tuti nti omuyambi wa Honorable Sseggirinya ekigambibwa nti yamuyambangako buli kimu kola kino nkole kino advise wano okola booti ng'avunaanibwa okuba nti yatematema abantu ebijambi e Masaka. Ate omuyambi we mwennyini bwe bawanzeeko eddusu ate yeesimbeko okuba member of parliament e Kawempe tagenda kufuuka kuba yali amuyambako okusula ebijambiya yali muyambi kubanga n'ebyagwirawo Sseggirinya yalinga mu Netherlands amuyambangako mu buli kintu nawe ebijambiyo birimu sooka ogendemu kaduukulu kuba nti wali muyambi singa mpuuga ne gundi ne Allen Skin omuwa 5 omuwa akasimu bonna babbi kakati ono omuyambi woono tebagambe waaye kakati by ruling omusango guno nga bw'oyambangako Sseggirinya okumusulako ensawo mu ofiisi mu advising ewandika wano yangu omukaduukulu kuba bagamba mbulira gw'oyita naye nkubulira empisa ze kasitaani atambula nabo kasitaani atambula nabo bulungi naye era tekijjaawo nti bakimanyi nti oli musota gwe baakubako era tebajja kukuleka oba nga gwe muyambi wa Sseggirinya ng'ebijambiya byagwawo nga Sseggirinya ali Netherlands kati nga gwe gwagenda okudda mu bigere bya Sseggirinya kalabaaye biwanvumu baba bagenda kukukozesa ne by'otalina kukola koza ate n'ekirala eggwanga tulemeddiwewula nnyo simanyi yaleeta nkola eyo kubanga nze ndaba enkola eno eri mu kulima kkubo lya Muhoozi project Susan Namaganda we yafa muleete muganda we Olanya we yafa bambi omwana we simanyi ono wa UPC we yafa bambi muwala we simanyi owaaki bwafa bambi muwala we kakati ate ne Museveni mumuwadde ensonga lwaki bwafa mutabani we yalina okufuga tujjewo oyo politics mboli bwafa ekyo ekifo tekirina vuganyizibwako kirina leetebwa wa Luganda oba abooluganda gwe basiimye ekifo kyonna kyetaaga olina okubeera qualified ku kyo era ng'obuulidde n'abalonzi kikyogenda okubakolera si kujjanga na katambaala kalimu loobo oba katambaala akalimu obutungulu jjokaaba emiranga mingi nnyo Sseggirinya yatuluma nnyo Susan Namaganda gundi yatuluma nnyo Olanya yatuluma nnyo tumuwe era bwe mujjukira National Unity Platform bwe yasimbawo omuntu ewaali ng'Olanya bavayo ne bagamba nti tebalina kisa omwana yakafiirwa taata we olaba ne NRM temuvuganyizzaako kakati mwe temutegeera kimala abayogera muti nti awo oba ocontributinga ku Muhoozi project kubanga mmwe Museveni eno ku bwemupiibwa mmwe abaleka ku bwakansala bwammwe abaleka buli afa muleeta wa Luganda to the extent omugenzi Winnie Makumbi bwe yafa omwami ogwo bayitanga Henry Makumbi naye najjayo empapula wadde Ssematimba Petero yamuwangula nanga nze kuvuganya nti politics mmwe mumuwewudde era mmwe mumufudde ow'ensikirano kubanga buli afeeye wammwe temwagala na kukola kamyufu bw'aba abadde ne muganda we tuwe ono kaadi bw'aba abadde ne mukyala we tuwe ono kaadi Makumbi afudde kadi tujuwe omwana we mu bufunzo omugaati gusigale mu nnyumba kakati politics mumufudde atakyali wa buweereza politics mumufudde ow'okulyamu obuli ensonga lwaki mwagala omugaati ogwo gusigale mu nnyumba kyokka nga ate politics ow'ekikula ng'ekyo ayina obulabe buli bumu awa Museveni beetu naye bw'afiira mu ntebe okugamba nti omwana wakole ki atuule weewaawo mmwe abammwe babadde balondeddwa bulondebwa naye wakati mu kulondebwa obulondebwa
balondeddwa ku ballot paper naye tebaali qualified oba okusengejjebwa okulaga manifesto yaabwe eri ekibiina n'eri abalonzi baabwe mwakwata bukwasi kaadi nga mugye bakasukira towaayenga kitalo. Susan Namaganda atulumye nnyo, Yakobo Oulanyah atulumye nnyo, Simanyani atulumye nnyo. Kati ne weesanga ng'eggwanga ligwira ddala mu ntata kubanga ne bw'obuuza Oulanyah gye yali akiikirira nti bwe yali abakiikirira ono omwana bw'abakiikirira bajja kukugamba nedda. Ne bw'obuuza aba Susan Namaganda nti Veronica Nanyonda abakiikirira nga Susan Namaganda bwe yabakiikirira nti nedda. Olaba ekitone ky'okuyimba obuyimbi kye batasikira aheebwa. Olaba n'ekitone ky'okuyimba tebakisikira abaana babasudde. Waazi eri open, gundi sorry. Space eri open. Waliwo waazi ekola ki? Neggo beebuze lwaki bukyafu abagezezzaako bangi okuyimba baalemererwa. Ekitone tebakisikira. N'obuweereza tebabukola ki? Tebabusikira. Kintu kimu ky'oyinza okusikira ku mugaggawo bya bugagga bye. Bizinensi ye kyokka ate era ndaba abamu olumala okufa nga bidobonkana ng'oggyeko abatono ennyo bamulwana ate era bwe byatambulanga si we bitambula ebyo by'oyinako obwannannyini okusikira. Si position mutuuke n'ogga anti famire ya gundi ewanzeeko gundi eddusu eba emuwanzeeko ng'emwagaliza oba ng'eragira. Era gy'osaba kaadi ate tulaba osindikayo abavumayo. Bano bakugamba bavume ate ne bakugamba basabe kaadi kati ekituufu baagala ki? Akutuma ndi tuvume naye yatonzeewo omukago ogusobola okuyiggira omwana ono akalulu naye akusindika mu National Unity Platform. Gwe weebuuze ekigendererwa kye kibeera ki? Abafamire njagala mubeere bantu bakulu, njagala mulowooza okusukkako ku bwe mutegeera. Era njagala bye muba mufulumya bye bibeera ebitono okusinga ku bye mulowooza. Era saagala mwogere bingi nnyo okusinga ku bye mulowooza. Kubanga bw'ofulumya by'otalowoozezza otera okutomera. Wabula oyo ayogera ekitono n'alowooza kinene kitegeeza kino ekitono kyafulumizza kye kiba kimaze okusengejjebwa. Osaba National Unity Platform kaadi y'omwana ate nga wano waliwo abaana bo abali mu kuyita aba National Unity Platform nti baakadingo then ekigendererwa kyammwe kibeera ki? Yenze yeekola yayitonga munzikirize empumulire wano olunaku olwaleero tulisinkana olundi. Alhamdulillah mwebala okubeerawo mu bungi. Ya mbasiibudde nze ngenze musibe bulungi banna flashlight abali kujja nayo kola yitongwa namwe musibe bulungi tusinkane nja.